Ebyentambula byesibye oluvannyuma lw'ekitta abantu okubalukawo mu bitundu by'e Kasese nga kati abagoba ba bbaasi ezigenda e Kasese ge bakaaba ge bakomba anti abantu abayingira bbaasi bamuswaba nnyo olw'okutya okufiirwa obulamu bwabwe. Bbaasi ezikanda eridde mu paaka ya bbaasi eya Kwaliseo Bus Terminal mwe muli eza Linki, Pokopoko ne Bwera ng'abaddukanya kampuni za bbaasi zino beekokkola obunkenke obuli e Kasese olw'ensonga nti abasaabaze bayingira omu ku omu. Bano bagamba nti bbaasi ejjuza abantu mu bbanga lya ssaawa 2 kati etwala ssaawa 6 era kino kikosezza ebyenfuna byabwe. Butabakolo butukosezza nnyo kubanga bbaasi okuva e Kasese okujja e Kampala tuzireeta njereere. Okuddayo tubanoonya ne babula tukyafuna basuubuzi n'abasaabaze bennyini batya okugendayo. Butabanko buli naye kale era kitukozesezaamu okusinziira ku bbaasi ezibadde zigenda. Tusayiseeko bbaasi ng'emu oba 2. N'ekyalumu tugamba nti wandiba oli awo nti obanga si Butabanko naye n'abantu kwe kuva emabega babadde beesaze olw'embeera y'ebyenfuna. Ebyo nga biri bityo wadde nga wabaddewo ekitta abantu e Kasese ebyobulambuzi tebinnakosebwa ng'okusinziira ku minisita w'ensonga z'omunda Jeje Odongo abalambuzi tebannakendeera kubanga ebyokwerinda binywezeddwa mu bitundu bino era nga tewali ayinza kukosebwa. Tourists, I would like to assure you that the situation is calm. You will come to no harm if you come to this region because after all there is a dedicated tourism police to protect you in this region. Ate ye Pulezidenti wa Uganda Tourism Association Boniface Byamukama ategeezezza nga bwe batannafuna mulambuzi yenna asaza mu ngendo ze era ng'abalambuzi tebannakendeera wadde nga wabaddewo obwegugunga e Kasese. Reports zetufuna mu ofiisi zaffe ebintu bize mu nteeko abantu batambula bulungi n'ekyokubiri tubaddeko n'abalambuzi abadde mu bitundu ebyo Gwenzoli, Queen Elizabeth ne Kibale National Park. Era abalambuzi tebatidde era nabo balaba nti security agencies oba police zikuuma embeera ebeere mu nteeko. Byamukama asabye gavumenti eyongere ensimbi mu byobulambuzi ng'eggumiza ebyokwerinda e Kasese abalambuzi basobole okweyiwayo. Ziramu okukubira omulanga gavumenti eyongere ku security obugugumu obwegugungu nga buno bubadde Kasese bulemu okubaawo bayite mu kuteesaganya ne groups zonna ezisobola okufuna okuleeta obwegungu bwe butyo. Ekitta abantu e Kasese kyabalukawo ku nkomerero ya Sabbiiti ewedde ng'abantu abasukka 10 be bagambibwa okulusuulamu akaba omuli n'abasirikale abasukka 10 nga kati gavumenti eyiyeeyo amagye okusobola okuzza embeera mu nteeko. Grace Nantale Kakooza, Kingdom TV, Amalindirire. This is Kingdom TV.